tuli ku dam. Kino kibakola ki? Kino ente zaffe mwe zinywera. Tuteekamu amazzi tugapampinga okuva ku daamu ne zituuka wano zinywa mu ttaanizi ne zinywera ne mu kali ka traf kali akalala. Babuyita water traf. Okay. Buno buntu amazzi gye gava mwasima kisime oba mwakisangawo ekidiba? Daamu eyo twagisima busimi. Twaleeta ekyuma twakipangisa miliyoni nga 11 nekijja nekisima daamu eyo okusobola okufuna amazzi. Amazzi ago engeri gye tuli nti tuli mu kikko gakulukuta okuva ku nsozi yonna mu budde bw'enkuba ne tugakuŋŋaanyiza mu daamu yaffe ente zaffe ne tusobola okuganywako. So kino mukikola buli ddi na ddi? Kino ente zinywa amazzi buli lunaku. Tulina okupampinga amazzi gano buli kutandika ku ssaawa 5 kutandika ku ssaawa 6 mpaka ku ssaawa 8 zijja mu bitundutundu bwe zijja bwe zinywa endala bwe zigenda endala bwe zikomawo. Obuyonjo bw'amazzi gano buli butya? Obuyonjo bw'amazzi buno era ogalaba nti engeri gye nagambye nti gakulukuta okuva eri ku nsozi. Naye kye tukola mu ddaamu yaffe eri tusaamu omunnyo gwa kisula. Lwaki tusaamu omunnyo gwa kisula? Twamanya kisula mukisuula mu ddaamu eri? Kisula mu ddaamu. Lwaki mukisuula wano ne wali? Wano bwe tukisuula wano tujja kuba tukirina kyamaanyi kye tukoze. Kati bwe tusuula muli wano omunnyo tuba twonona mungi. Bwe tusuulamu obusawo bw'omunnyo muli mu ddaamu tuba tucreatinga mu luzungu gye baliyita alkalinity water which is alkaline. Amazzi agalimu olunnyonnyo tuba tukendeeza enjoka eziba zimultiplyinga mu mazzi gaffe ag'ente. Naye nga tuteekamu kirala kyonna gayonja. Extra Digest mugoba nsonga tutunuulira wano we tuli ku section y'ente. Tuli ku section y'ente era nga saawa eno bali mu kufiiringa pondi zino amazzi ente akadde akatali kawala ente zigenda kujja zinywe. I think oba basikeeri basembeze emabega kiba kitya? That's good. So tutunuulira ennima n'okulunda. At the end of the day abantu yongero sikeke emabega basobole okuba nga bagetinga inspired balime era balunde. Ente zino zinywa, so wano saawa eno bali mu kufiiringa pondi zino ente zisobole okuba nga zifuna amazzi ge zinywa. Amazzi bagapika okuva mu daamu eri ne gajja wano. Daamu ezisinga gavumenti yalina project esima daamu. Ebyatuuka ku project za gavumenti eza daamu mwabimanya, tetwala kudda mu byayita. So daamu mwagyesimira ku kyalo kuno kwonna besides mwe banyini daamu waliwo abalala basobola okujja ne bakosa ku daamu yammwe ente zaabwe ne zinywa. Era abantu bakozesa ddala amazzi gano bagakima. Tetulina wano luzzi by the way. Bakima kuno amazzi gano abantu ku kyalo kyaffe gano amazzi baganywa. Ente zaabwe zinywa kuno, embuzi zinywa kuno. Naye kati engeri gye tutaafunye enkuba emala sizoni eno twabakomyeko ne tubagamba kuba nabo bakitegeera bwe tubeera ddamu bwejjula tubaleka ne bakola ki ne baleeta ki embuzi zaabwe ente zaabwe ne banywesa ne booleza ne kuno ku gundi. Naye kati amazzi tegaaweze twabagambye omanyi ku luno musooke mulinde sizoni eddako. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange. Kino tukikulaze embeera ogirabye wano bali mu kugezaako okuteeka amazzi muno. Ente zigenda kujja mu bbanga eritali lyawala zisobole okuba nga zinywa amazzi gano. Mukyala Grace ogambye abantu banywa amazzi gano. How safe is this water? Amazzi gano tegali safe nnyo kubanga nkugambye gayita okuva ku gundi wansi okutuuka wano. Oba kitegedde kye nkugamba nti siga emayonjo ennyo agali awo era nkugambye naffe ogawente tusooka gateekamu munnyo omunnyo gwa kisula okendeeza obungi bw'amaki g'enjoka agaba gajjidde mu mazzi ago.
kati abantu ba bulijira tubakubikiriza abagakozesa bwa tebalina option ndala basooke gafumbako nga tebanaba gakozesa kukola ki ganywa. Responding about caution, because if you caution them and tell them boil this water before taking it, honestly, omuntu waba talina mazzi asobola waba talina mazzi ajjawa essente ezigula amanda oba okutyaba enkwe ezinafumba amazzi gano aganywe. Era ekirungi oyogedde ku nkwe era enkuba zisenya muno mu faamu tetubagaana kusenya nku kasita batatema miti gyaffe eminene era osanze obutititi nga babutemye busobole okukala tubaleka ne basenya enku ne bagenda ne bafumba amazzi gaabwe.